teyali nsobi goba kumutokola video esooka nakola eyokubiri nakola eyokusatu nekitako moko nawe nyiga essimu nagamba kangende live nayongerako ebivume ebirala. That's not a mistake. Nga weyagambye mbu olulimi lwaseerera ne luvuma biki yasooka nabirowoozaako. So ekyokwetonda ndaba tekyetaagisa yagwamanyi lowooza wa mutima olumirirwa gukulumirizibwa owulira nga kikutuddemu gwamanyi naye nga nze omuntu sikulinaako buzibu. Guys, amazima ngo googerwako amazima ngo googerwako. Wali omuntu okukola video esooka nayogera byayogedde namala najja nagamba oh I'm sorry ebyabadde mu video nakoze biki munansonyiwa biki naye esooka eyokubiri eyokusatu ayina account najimala nagendako na account endala naswitchinga ku account endala nayo nayogera eyo navaayo nagamba kati kagendeko ne live nayo nayogera navuma ate yo nekigetinga worse. Kitegeeza it wasn't a mistake nga weyagambye ebigambo bya musima yakirowoozaako so no need for apology. Era mama angenza alabya video nankubira nangamba bampereza video omukyala eyanvuma ali kwetonda naye nze ndaba tekyetaagisa amala budde bwe kuba ebintu yabirowooza naye nga nze omuntu simuyinaako obuzibu nina ebyokukola mama wange bwangambye nina ebyokukola so abeera mu ntalo z'abaana bato. That's it. That's it. Okitegeera so nze byobude byo weetonda mpozi wadde weetondera bbaawo nga wadde agenda kukyawa ne weetonda naye nga nze tekyetaagisa kunneetondera cause you know mpozi wadde weetondera abaagalwa abalungi naye nze nga nze tekyetaagisa kunneetondera. By the way, olina kumala budde bwo nakuvaako dda nze jjo nadde ngenze nakulambula mayuuni gange nakuvaako dda ndi wano enkoko zange sizoni yankuba zitandise okulwala neetaaga okufuna eddagala ate kati nzire kuggwe sente zengula nakuvaako dda mukwano oyo ne mukama ne wamujja mu nsi ayinza okuba nga tasarwa nze mama nga alina ofuna abazzukulu so zirwanagana n'abantu bakulu baba balabye ensi omuntu ayinza okukola ekintu mu bintu ebitaliimu. Nagenze nempulirako nvu baliira naddala kati eba ndi wano ne bankima yanagenze nempulirako nvu aliira ddala kati wemba ndi wano eno netambuza ekiro nva kugushombu ntambulwa nammeketa okutu nakajuweza ne mu November I'm 21 so wenvaayo ate ntandike okimanyi ebiseera ebisinga tuli kuno ku TikTok naye abantu beekyawa oli ayinza okuba ng'ali awo takwagala ng'ayagala akoleyo akantu kamu kiringa omuwalabu ng'oli mu nnyumba omuwalabu sawa yonna ayinza okuba nga ayagala kunoonyaako olutalo ne wooba osirisa akola kantu kamu bwe kati ng'akusojja obeeko nekyovaamu afunire wakukubira oba akuwa obutwa oba akukola eki kyova olaba ekiseera ebisinga ekintu kusirika kirungi nnyo omuntu abulwa okumanya ki kyolowooza abeeraawo nga alaba tabalansinga alaba alwana yekka okitegeera kati kuno ku TikTok kwetuli ne waliwo omuntu nga tayagala muntu naye nga talina kye yamukola nze kati nze ng'omuntu nakikakasiza nti oyo omukyala tanjagalangako naye ate nga siina buzibu tonjagala essimu yiyo imbulokinga essimu yiyo just block me
video tekunyumidde, just scroll like waki munjogeza n'oluzungu, just simu yiyo waki oba olwanagana n'essimu yo, tolwanagana na simu yo, essimu yiyo app gwe wagyeteeramu. Wawuliranga olina omuntu gwe bakuletera nga tomwagala, nga buli wobikula video wobikula app y'omusangako, block that person, toliddamu mulaba. Block that person. Naye oddaawo olwanagane n'essimu yo, olwana otaddeko data, olwana na data wo, olwana na ssimu yo, ogenda kwewa stress etali kintu kyangu nnyo. Block that person. Lwaki oba olwanagana n'ekintu ekitassa, essimu tessa, olina lwanagana na ssimu gye weegulira ku ssente zo etandise okubonyaabonya. Ate ne kuno si kirungi nakubeerawo nga waliwo omuntu gwolaba n'owulira nga byakola bikunyiiza, naye nga waba tomwagala muviire. Kuba kuno ku nsi we just live once. Buli omu alina eddembe buli omu simuyinaako just nze ng'omuntu nasalawo okukwata olugendo lwe nnina okukwata, nalabye nga ebyokwemuula tebirina gye bigenda kuntwala, ne nsalawo nkwata olugendo lwe nnina okukwata, naye nga simuyinaako buzibu. Simuyinaako buzibu. Sijja singa nze nakooye kwemuula. This is a new year. Nze ng'omuntu nakooye kwemuula. Nange weemuula n'ebiggwayo. So nze ng'omuntu nakooye kwemuula. Ne nasazeewo nkwate olugendo olulala. Bannange nammwe ekyemanyi mukoowa. Nammwe mukoowa ebyokwemuula, mubikoowa. Amazima tukokwemula n'ebiggwayo n'ogamba kati oba muli emimwa mu bantu n'otamanya naki kyokoze naye nga just onoonya content. Nange nabikooye nga ye mubikoowa, kati saawa zino eno nasazeewo nkwata olugendo lwe nina okubaako. Era naawe nawulira nga ndukooye nina okyusaamu nga nfuna era wendaga. Naye nga waswa simuyinaako buzibu. By the way, omwana mulongo, waswa simuyinaako buzibu. Simuyinaako buzibu. Simuyinaako buzibu. Sigenda beera mu kwemuula mpaka nammwe mukimanyi. Buli kaseera buli kaseera n'amaaso gaali gankanuse. Jjukira muwanvu nina okukolamu kano.